Nkwaniriza kwa ripota ya mbera y'obudde omwanjize Mohamed Kitusa okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga mu ssaawa 48 zetukubya amabega okusinziira ku ripota ezifuniddwa zigenza okubeera ssaawa 3 ez'okumakya galeero. Jinja ebadde eweza millimeters 4.2 n'obutundu 5 so ngate Masindi zebadde millimeters 3.2 n'akatundu kamu. Wabula era tugezezaako ne twekenenye ekifaananyi ekikubiddwa Ssemugenze leero kitulazenga omugongo gw'obuzito bw'empewo agusenvudde ne gusimbira ddala ku lukalu nga gugezaako okuwandula empewo enkalu okwolekera ensi yattu. Era ekyo kiviiriddeko n'omukuubo gw'enkuba ne gusenvula nga guddamu ebitundu ebisangibwa eringa okwebizoddwa eri ebugwanjuba. Era embeera eyo eresseewo omusana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi leero. Era bwe tulaba ate ku mbeera y'obudde nga bisuubira okuba tusuubira omusana okwaka nga gukuba kuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebiri nga okubiriza odde eri ebugwanjuba ate tusuubirawo omusana okwememula. Wabula tusuubira embeera obudde n'okukyukamu katono mu biseera eby'olweggulo nga tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebiri nga ova Arua nga okubiriza odde eri Mutoro so nga ate ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale wamu n'ekibuga kyaffe ekikulu Kampala wo tusuubira omusana okwaka nga gukuba kubamu awamu n'ebbugumu kuba ku Sirisasa 29 so nga ate eri mu Kabale 24 Kasesa 33. Gweno munange nesunga okutambulako mu bibuga ebimu ebisangibwa ku Ssemazinga Africa tusuubira enkuba okutonya mu kibuga Addis Ababa awamu ne Johannesburg so nga ate mu Arusha yo tusuubirawo omusana okwaka era n'ebbugumu kutuuka ku Sirisasa 25 so nga ate eri mu New Delhi ne tusuubira enkuba okutonya nga mulimu n'okubatuka kw'eggulu awamu n'ebbugumu kuba ku Sirisasa 34. Ebisinga kawa ku mbeera y'obudde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bugulaba ku ttimbe lwa UBC beera bulungi weeraba.